Gibadde Miranga na Biwoobe ng'ekitundu kya Southern Cell mu Central Division Municipal y'e Masindi abaana babiri bwe bakubiddwa amasannyalaze ne gabattirawo. Bano nga babadde bane bakusemererwa Anita Juliet omusomesa ku ssomero lya Asaba Nasaran Primary School e Masindi kigambibwa nti babadde ku bbajjiro erimu mu kitundu kwekwata ku waya z'amasannyalaze ezaateekebwa okumpi waalyo. Omukulu aheekere mutayiwe mu mugundu abaana bali mali bafiire kubi. Omusajja akakwata amasannyalaze yagateeka ageti mbuwa kwehara basumu. Omwana bwayizire mutayiwa mugambire gengu otakwata amasannyalaze atakwata getaawo ngondi yayanga. Okusinziira ku batuuze amawulire gano nga batuuseko mu ttuntu lya leero kwe kudduka bukubirire okujja okulaba oba nga balina engeri gye bayinza okuyambamu. Nawulira abantu ne bayiruka ne bagamba ngwali abaana bafeerire hageeti omuntu amasannyalaze gabayisire. Twajja ne tuyiruka tusangira abaana bafiire. Mbaire nitwala abaana ku basara isooke nasanga abaana bagwire awo. Then ati msangiro na landlord wange namuhabuza what's going on yangamba abaana bateerwa amasannyalaze. Bano bavumiridde ekya munnaabwe obutagoberera mateeka mu kuyingiza amasannyalaze mu bbajjiro lye ekiviiriddeko abaana okufa. Abantu abakumala gatega amasannyalaze nabo okuba oli mu kisagaati kyawe tokwikirizibwa kutega amasannyalaze ago. Ebiragiro olina kubihondera. Bwireki bw'oli suppose gateekawo kandi bwireki bw'otali suppose gatawo kurundi okugayiyaho. Aba LOCs should come out and do investigations. Police etukonyere welding zone ezinyakulira abantu bakurara tiza kusemerere kubaho kuba ejuka abantu bano bayina abaana abato. Kati bano baagala poliisi ebeeko kyekola sinakindi omusajja nannyini bbajjiro lino akwatibwe. Omusajja ogwo bamukwata bw'okuba omukazi ogwo aluzingira abaana baye babiri tibagenda agaruka abayire mwegesa wa Asaba abaana baye bonka babiri ne babayirayina mu bwomeezi bwe bafiire tibagenda agaruka bamukwate bamusibe. Poliisi Masindi esabye abatuuze okuba abakkakkamu nti okunoonyereza kugenda kukolebwa era abali emabega w'akabenje kano bakwatibwe. Tuzewa wano ku ground n'abakulu aba UEDCL ne bakola ku bya connecting amasannyalaze. Kati tugenda kukwataganira wamu tubadde wano ne doctor fena tuzze nga bwe mutulabye ate tubasuubiza tujja ku investigating eno case paka nga tugituusiza ku nkomerero. Kitegerekese nti abaana bano babadde wakati w'omwaka gumu n'emyaka 4 ng'omukulu yabadde aweese muto we.